Mukutu gwa Megaton Media tukabaza najo soberanga otulaba muzere Megaton gemanya mukaseera kano bigambo si birungi mu kigo ekikulu Kampala lwanagana kuli wakati wa Lord Mayor Elias Lukwago wamu ne Hamu malaguleesa obuzibu bagutaddeko dda ebibaati nsonga yakulaakulanya abamu bagamba amu mutuufu abamu bagamba mukyamu ebigambo bingi byogerwa naye naku lwaleero ndi n'omukulu Nurdin Ntege agenda beera nga atubuulira ye ayogera ki ku nsonga y'omwalo ogwo enkulaakulana ejje oba tejja gusigale nga guli mu kasasiro oyo ababbi nga bayimirirawo oba bagulongoose ekibuga kibire nga kirabikira ddala bulungi nnyo. Uncle D Sebo buza ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya muri bulungi nze Nurdin Ntege once again ntuuse okubanga tutanyamu ensonga nyingi ezigenda maaso mu ggwanga mu kibuga Kampala okutwaliza wamu naye nga ekimu ku kisinga okukaabya banna Kampala naddala bannaffe aba batambuddeko batusekerera nnyo Kampala kyeyo bw'otuuka eno kasasiro gino myala gano mazzi olina akuga kati keetonye ekiri eyo togendayo wansi yandi bayitayo mu DT ojja fiirayo downtown abowino olulira nalese sizinzeeko bintu mwala gubitutte bw'otuuka eno wansi ku yaadi electoral commission amazzi kyekyo bw'ogyebwayise mazzi kyekyo bw'ogenderya Namasuba ku mwala ng'ogenda Zana kyekimu mazzi gazze n'ebifo ebirala era enguudo nnyingi nnyo wano mu kibuga Kampala zaayononeka lw'amazzi nti onoonya fulo y'amazzi bw'erina okutambula tewali n'osanga abantu emaali ng'egenze so ekimu ku bintu by'oyinza okugamba nti Kampala obuzibu bwayo buli ki myala kyenyinza okukutemerako nti omuntu bw'omugamba byagumiddeko mu Kampala ebisinga omutamya ekibuga Kampala biri bisatu enkuba bw'etonnya amazzi boda zikoze ekyate ngamba mu kibuga omwo zirina ekirungi kyazo naye tezirina pulaani nteekateeka zino ziddeno zino ziri kwest bayinza okute ebitala biyinza okuteewa ndege yaabwe boda 10 nesooka zisalanga abalala tezinnagira ate nga ezisala size bayise bitala biyita badda mulago oleka staafu namu akabembegereza boda eziva Kampala okudda ewandege yaziti nezisala kati ekyo nayo kizibu kiri mu ggwanga boda nzaagala nnyo naye tezirina system kasasiro owulidde n'ebinnya ebisusse mu kibuga ekikulu Kampala ebinnya n'enfuufu kuba weetonnya ne mukaaba omusana egwaka ne mukaaba enfuufu kali byatandika kutambula bibiri enkuba bw'etonnya bweti ejja n'enfuufu ejja n'ettaka ekuŋŋaanya mukoka baluyita lufu n'emusuula mukoka lufu kiralo ojja kukoona waliwo luno gwe bayita omusenyu olufuufu kale olukalamu bweti ng'ate emmotoka zitandika okkuba lino ettaka erizze kati kiri awo katogo byessebo nsonga ya omwala baguzimbe tebaguzimbe omwala gutabudde Lord Mayor agamba tekigenda kusoboka ne Tycoon w'omu kibuga Kampala Hamis Kiggundu naye waliwo obutakkaanya oli wakati w'abantu bano ababiri obuli personal nti buli omu alwana kukakasa ku munne buli omu alwana kukakasa munne nti nze nkusinga tonsinga nina obuyinza tolina okitegeera but in the end tugenza okumalirizanga ffe bisubi banna Kampala ziri njovu ziri bbiri Hamis Kiggundu bwe yali azimba Ham shopping mall eziri awo ezaali awo bagiyitanga Park Yard ne Nakivo Stadium n'okwetulira side eno mu Owino part of Owino n'abalala abazimba kuba teyazimbako yekka Ham yafuna okusoomoozebwa kungi
naye nze nga Nuruddin nali mu Kampala nze nasomerangawo ku Eagles Nest nasomera Nakasero nga wano owino tutambuzaawo bigere okujja Mengo wali mu Kisenyi tutambuzaawo bigere kaakati ne mmalirizanga abantu bano benjogerako mbintu mbimanyi waliwo waita wansi mabega wachi bagiyita Kafumbe Mukasa Road binyamfuufu akatogo na biveera n'oyita wano okuva ku Mukwana Arcade wabangawo ekizimba kita nali nakikwata bakiyita Ziba Building Ziba nga kitunudde mu Owino ewantu awo wonna ne oveno ku Mukwana Arcade oveno ku yenguudo ezo lwaki nazeerabira mu mutwe ebbanga ddene bwe kiba bwe kityo kitegeeza nti ekibuga kyali bulala. Banyumiza ku mboozi ya Sheraton Hotel eyo ogizimba okutuuka awo weeri. Ne banyumiza ku mboozi ya Makerere University akasozi ako giteekawo okubanga buli muntu akolerera kugenda kasozi Makerere University. Nze naliwo mu 2013 nga bateekateeka okuleeta National ID. Abakulembeze baffe basooka tulaga nsonga ya gavumenti bwezza okumalako abantu emirembe. Lwaki oteeka mu bantu omunoonyerezaako kwagala kumalako bantu mirembe? National ID nga yakubwa gavumenti neewalaza empaka ne baleeta National ID. Olwaleero buli alina National ID agikwata nga kalira ka mwana. So there are many projects ezizze mu ggwanga wano ng'olumu nnungi naye either abazirese nga bazirese tebagoberedde mateeka obanga bagirambise mu kintu kirala obanga ekigendererwa kifa. Kangu ekigendererwa ekiri latest kyenyinza okukuwako okiwulire gwandaba. Baleese cameras ku nguudo za Kampala ng'obulungi obukirimu kumalako bubenje ku nguudo ani muveyo kumalako bubenje ku nguudo naye nga mu kumalako obubenje ku nguudo issue yabadde nti bakikoze batya naye mu kukikola batya bateekewo speed governor ku nguudo. Omanye nti nno bwe mba nvuga mu Kampala nvuga speed ya 2 oba 3. That is one. Bw'okuba ekitaala bakukwate. Bw'okola kino system ekwekwatire. Ekintu ekigenda kuleeta sanity mu bavuzi b'ebidduka. Kyekyabaddewo abaleese project bakoze bati instead ate baleese ssente zitasoboka ziri outrageous. Ne tuva ku bulungi bw'okuteeka speed ku makubo okukaka abantu okugoberera amateeka abantu ate ne baagala kukibbira mu kunyagulula. Ministry ya Works n'abantu bano bonna betwogerako ne mutuga project yabadde nnungi enoonya security y'abantu enoonya okugoberera system gye tulaba e Dubai oba mu UAE gye tulaba e London oba mu Europe nti bw'oba otambula system zeekola zotta bw'okuba ebitaala omukarafa gukwatirako wali ne bagamba akakadde kakukutte emitwalo 3 gikukutte. Eno system batugambye Rwanda gyeri waliwo kyokola ne bakuggyako emitwalo 5 n'okola ne bakuggyako 2 n'okola nga kamera weziri zikola. Kaakati gwe n'ogamba ate miliyoni 2 omuntu avuga emmotoka azitowa emmotoka ezitowa miliyoni 7 ye nnyini alina 3,000 mu mpale. Tugenda omumalirizanga ebyaddala newankubadde oyagala penalty newankubadde onoonya musolo gwa gavumenti mu bantu abakoze emisango bwe gityo olemesa ate kati bulemesa. Tugenda omumalirizanga project efudde nkakasa egenda kukomawo ngeri reloaded kati nkutwala ku KCCA
versus Elias Lukwago versus Ham Kiggundu. Hamis Kiggundu bw'amala okuzimba ekisaawe ky'e Nakivubo baagenda okukigira nga tekikyategeka mipiira nga kyava ku standard bakizimba. Waliwo atamanyi story eno. Ham Kaafu bwe yajja okukebera ekisaawe ekyo mmoze wulirawo wano. Kaafu bwe yajja okuinspectinga ekisaawe ky'e Nakivubo baagenda ne balaba omwalo ogwo ne bamugamba wano wali risk nnyo, wali dangerous nnyo eri abazannyi abawagizi abagenda okujja ne ba international bonna abanaaba bazze wano. So guno omwala nga gukyetoolodde ekisaawe kino ebicupa ebigulimu obulamu bw'abantu buli mu matigga. Ko Hamu nti okay naye ekisaawe kiri nti nkugambye eno twagala standard ya nsi yonna. Eyo issue emu. Omwala gwa Nakivubo budget gye gwetaaga oguzimba okuguteeka ku mutindo, Uganda government oba KCC yeetaaga okwewola ssente mu World Bank okuguzimba ogwo gwolaba eguteeke ku standard ng'ezeewoze. Bwe mala okuzeewola muze oseetinga biki onotta essimu yange. Bwe mala okuzeewola ssente ezo World Bank n'eziwola government bajja kwewola obukadde nga 1,000 obwa dola. Nkulaga Uganda obukadde 1,000 obwa dola nga bulimu n'okubba bakozeseeko tugeze miliyoni dola nga 10 baguchanolinge bulungi, bagugaziye, baguzimbeko bulungi. Omwala oguyinza okutwala emyaka 3 bazimba mwala. Bamala okuguzimba Uganda bagibanje ssente ezo. Bamala okuzimba omwala ogwo ate Uganda bagigambe tukubanja ssente z'omwala ezirimu n'amagoba. Wazzeewo opportunity. World Bank bamugamba genda ne ssente zo. Hamis Kiggundu agamba mbisobola. Nsobola okukwata ssente n'enzimba omwala guno ate n'engubikka n'oggubikka. Kati waliwo science wa moze wano owulirawo, waliwo science w'emboozi eyo ntobazi tosobola kugibikka. Mugenda kumpabulamu ensi gye bayita Netherlands ogimanyi oba Holland. Van Persie Arjen Robben ne bannayuganda abawangaalira eyo. Nina musajja waffe ne yajja wano bamuyita Malcolm Musa. Omutegedde Malcolm Musa abeera Netherlands. Eyo ensi gikebereko. We yali gaali mazzi yonna nga bwe yenkana almost baabikawo bubisi eri mu nnyanja wakati. Netherlands mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London, si mu kibuga London wabula mu Bungereza waliwo ekibuga ekimu yali ntobazi fule, ng'entobazi si ya mwala ng'ogwo, ng'entobazi eringa bw'olaba Kampala kano oba nga Lubaga bw'onoomutwala. Kye baakola baaleetera ne bafiiringa ettaka mu sides, omwala ne baguteeka wakati, ebbali ne bateekayo amayumba, amazzi ne gaba nga gasobola oyita wakati, ne bagreeninga ebbali ne guba nga guli mu mbeera eri conducive, ekibuga ne bakiteekako amayumba. Kati abantu babeeramu, amazzi gatambula, era neyo London oba UK gy'olaba eri mu mazzi. London gye weegomba eri mu mazzi. Byaleese byaliwo dda mu nsi zetu ze mwegomba eri mu mazzi. Naye amazzi bagakola batya? Mugatemera amakubo. Kati Hamu kyali mu kukola okafunye
The Netherlands is often described as being built on water. Mama balowooza Nurdin wa bulijjo byembaba mba nabyo mbiyisaamuko. Hey, the Netherlands is often described as being built on water because much of the country, especially the western part, is below sea level and has been reclaimed from the sea. Ompulira bulungi nnyo. Below the sea level, a significant portion of the Netherlands lies below sea level, making it vulnerable to flooding. Okitegedde? Ne bakugamba there are embankments built to prevent water from entering an area. Nkwongere. These ne bagamba polders. These are the areas of low-lying land that have been reclaimed from a body of water and protected by dikes, windmills and pumps. Historically, windmills were used to power pumps that drained water from the polders, and modern technology has replaced them with electric pumps. Kakati eyemu. Kakati ebyo byonna ngeza kulaga nti nno abantu basobola okuzimba ebibuga ne bitereera oba ewali amazzi oba ettaka ennyanja emifulejje naye bakubuuza ozimbyewo otya tosse butonde okitegedde. Kakali bwe kiba nga kiri bwe kityo kitegeeza omuntu asobola science asobola okuyambako ba engineers ne bayambako mu kutereeza ebibuga. Kankulebe ekyokulabirako Hamu kyakola today kwata wano. Hamisi Kigunu kyakoze leero si kipya. Ku mulembe gwa John Sebana Kizito waliwo abagagga abaali baweebwa omwalo ogwo bagudeveloping naye nga bagudevelopinga batya mu wini nti omwala gwa Nakivubo guli bwe guti gulina kino kiwuliro gulina omwala naye ne wasigalawo ne space kati waliwo space nti siri sure siri exact naye waliwo space gy'ogamba nti nno waliwo wasobola okgendawoko amaduuka 3-2 nga n'omwalo ogutwaliddemu mu bugazi bwagwo. Kati Hamu agamba nze nga neyiba w'omwala guno ng'eyazimba ku mwala guno otegedde nsobola okukwata omwala wano nengusitula nenguleka mu standards ensi zeeyagala zitya nti omwala guno nsobola ogukyanolingira amazzi first ne gubanga mubikke n'omwona abasuulamu obwana embuto ezakavaamu ebicupa ababbi bana embwa ababbane ababbi nti ababbi baafuna ofiisi omwo beeyagala era balinamu ebitebe balinamu ebitebe nti kino ekitebe nze nkitwala babbira mu mwala awo era bakubba ebitebe office headquarters baziteeka mu mwala era bakubba ne baga tugenda wa Jeno katubuze Jeno office yo tugenda ko office ne bagenda mu underground mwala akukuba akukuba lasaya n'abuuka n'aguyingira todammula bwamala n'agamba giwunyeko n'ayitamu. Kati mu mwalo ogwo tulina bamaama baffe mu mwalo ogwo tulina bannyinaffe mu mwalo ogwo tulina ne Bannuruddin nti oyitawo ku lulwo nga bw'opaakinga emmotoka ku luguudo n'ogenda ne bagamba parking ati your own risk. Therefore gwamanyi ekigenda okujja kijja si muntu ekikuddirira gwamanyi. Kati twagala ekibuga ekiri safe nkeberera awo teekemu KCC as plan oba teekamu Kampala plan
olabe ebigambo byasooka okukuleetera Kampala Plan 2021 KCCA Master Plan 2021 nti bassebaana baali baagabadde omwalo ogwo guzimbibweko naye okukkanya ne kubula egireese Kampala Plan kyokka ky'oba owandiikamu Kampala Plan ng'omwala gulina okuteekebwako wini gye ggamba yeetya nti gavumenti terina busobozi oba terina priority ezimba mwala guno Kampala kankifunze nkuterewo Kampala Plan Kampala Plan twale speed mpola Kampala Plan olugikola bakugamba olira generally refers to the Kampala Capital City Strategic Plan 2020-2021 to 2024-2025 eyo short term plan myaka emeka etaano egamba etya ne bakugamba which outlines the city's development goals and strategies for that period ne bakugamba this plan developed by the Kampala Capital City Authority aims to transform Kampala into more inclusive, livable and well-planned city. It focuses on improving infrastructure, economic opportunities and overall quality of life for residents. Watu beyagalire mu kibuga ekikulu Kampala. Improving infrastructure, owulira, twaliramu enguudo, economic opportunities, owulira, mirimu, and overall quality of life for residents. Bino byonna nga bembikumenyedde bya Capital City KCCA Plan 2020 paka 2025. Ensonga ogiwulidde? Omukulu Hamis Kigunu bw'azimba omwala gwa Nakivubo aba atuukiriza pulaani ya KCC egamba etya infrastructure, emyala, enguudo, ekyo n'akimala. Bw'amala okuzima n'akugamba nebakugamba livable place, ewantu wasobola okuba ewabeereka, abantu beeyagale, ewawangaalika, toyita ku mwala ng'ofujja malusu, embwa, ebicupa, kyova olaba abagukolerako baba ku masiki teri gw'oyitako n'omuga kuba ku lubuto n'abazitunda oyinza ogamba covid yaddaawo okitegedde. Kagamba ne bakugamba nti nno livable city, ne bakugamba nti and well-planned city, ne bakugamba nti nno economic opportunities. Yakugambye agenda kuzimba omwala ateekewo amaduuka, economic opportunities, batya abagenda okutundira mu maduuka ago kimu. Yabaze nga Uganda gavumenti egenda kuba esobola okusolooza biliyoni 10 ku mwalo ogwo. Omwalo ogwo amaduuka gagenda okuteekako ng'esobola okufuna biliyoni 10. Sajjaga muteteekanya ati ndabika njogedde nantono. Tugende n'ezo tusoke tulabe. Biliyoni esukka mu 10 nga bazijja ku mwalo ogwo, batya agukoze wansi, amazzi gatambula. Gagenda kuba gatambula ate lwaki tegatambula? Bwe gajja tagenda gazima nti azima kinnya. Waliwo agajja ate ne gabiyimba wana ate kye twazimba ne kigira. Agenda kuzimba bw'ati kugugaziyiza ddala. Gugaziwe nti tugeze gubadde gukoma wano, agugaziye bw'ati. Gugejje. Bw'amala okugaziya bw'ati agute gwetaayayi. Amazzi nga bwe gajja aguteereko n'ebyuma ng'amazzi gajja olwedde galinga amasengejje. Bwe gajja mazzi gukage gakola ki? Ge gayingira mu kifo ky'okujjulamu ganagaveera ne bagagira ne gafuna mbwa, pusi, mbuto, paadi z'abakyala n'abeekwekamu. Ababbi. Wonna wasibe kati.
mazzi gokka ge kati omubbi alina okufuuka amazzi omubbi anoonye gy'alaga afune wafuukira amazzi kuba amazzi ge gaba gasobola okuyitamu omubbi agenda kuyitamu nga amazzi eno waggulu kolerayo wano amala ateekewo bizinensi gavumenti egenda tusoloza musedemeka obuwumbi obusukka 10 gavumenti egenda kufuna omusolo gusukka miliyoni mu buwumbi 10 kati nze nsaba muganda wange Erias Lukwago kyalina okusaba hamu amubuuze ogenda kutuukiriza standards A, B, C, D okusinga okayana kuba Lukwago bajja mmubuuza ono agenda kukola mwala guno obadde olina pulaani ki ku myalo emirala bajja kugamba bw'oba tolwana hamu Lukwago bagenda mmubuuza gwayagaliza nnyo ekibuga Kampala oli ku myaka 10 n'emeka 15 hamu yabadde taliiwo tulage development gy'obadde olina wano bwe kibanga kuba kati oli akugamba nti hamu ayinza okuba yayise baakaddo okusobola okukolera wano naye ye n'agamba azze ku mwala Lukwago n'ovaayo mu mazima amatuufu nti ekituufu kiri nti omusajja engeri gye yafunyewo saategeddewo naye bannayuganda ne bakugamba nti omusajja agenda kuzimba mwalo ogutawaanya abantu gw'ogamba teyayise mu mateeka naye waaliwo KCC yalina obudde bwonna emyaka 10 n'emeka 15 gy'obadde mmeeya wa kibuga Kampala Omulodi ebisanja ebi bisatu gy'emyaka 10 n'emeka ne bakugamba nti Lukwago tulageeko bulazi nti mu myaka 15 nalinako pulaani ekola guno omwala era ne tukola bwe tuti ne bwe tuti era ne bakugamba kale tukitwale wabi ebwayise amazzi gakyatwala abantu kituufu ekyo ebwayise bw'omala okuwetaawo amazzi gakyajjulawo ebwayise amazzi gakyajjulawo muganda wange Erias Lukwago engeri gyayagaliza nnyo ekibuga ebwayise weewali atulagewo okitegeera ku yaadi wali ku yaadi amazzi ekibeeraawo tokimanyi gavuluuja atuwe pulaani yaawo emyaka 10 n'emeka 15 awo gundi bamaze kukolawo ewa era amazzi gakyajjawo kugonde Queen's sawa ya Queen naye waagaziwa naye amazzi gakyakola ki twagala pulaani yaawo mu paaka awo mu paaka ekiri awo kimanyi paaka otuukawo nga weekutte bwoti bw'oyita ensambya awo ate awo kivu bw'oyisa ensambya kati lwakuba oluguudo baatandise oddukola naye njagala nze pulaani y'omukulu Erias Lukwago nga mmeeya w'ekibuga ki Kampala nti waliwo ebifo abasuubuzi bagaddewo amaduuka babaseera okufa baatwala njagala kulaba ku meeting muganda wange gye yakoze Erias Lukwago nteekateeka zayina ku bantu omusolo gwe basuubula mu kiro oli agenda kuŋŋamba ebyabasuubuzi si bya Lukwago bikwata ku Lukwago abasuubuzi abo bagize ensonga zibatawanya ziringa 3 konteina ezisoba mu 4 URA yazikwata musolo eyina ensonga endala abantu kati yagala basolooza musolo mu kiro oba kiro evaamu ssente oba teriimu ffe twagala ssente ziwera bwe ziti period oba olese buleega oba bwa biki kiro teeka wali okitegedde awo tebamulabyewo kati baabasuubuzi bagamba mukadde waffe oba bawangaalira mu kibuga Kampala abantu abasobomoka abakiyingira obuyingiza abasobomoka kadde akamu nendoza kati baawera n'obukadde obubiri babuuza tuyambiddwa tutya mukadde waffe Erias Lukwago njagala kuloopera nti amataala Jennifer Musisige yateeka ku nguudo gaavaako ekibuga kyakwatadde enzikiza singa olunaku lukya Hamisi Kiggundu n'avaayo n'agamba nti amataala agali mu Kampala tenda ngikutte ngenda gaasanga abantu obanga kyonna alina bwakifunamu Erias Lukwago ogenda kuvaayo onyonyole banna Kampala lwaki hamu yayise mu kamooli okutwala ttenda eyo naye oli agenda kubuuza tuwabe wano kukuba eryamuka ku ddwaliro Rubaga nzikiza njereere sebo nkuloopera mukama waffe road mayor w'ekibuga Kampala nti amasannyalaze mu bibuga Kampala
oyita ku nguudo zonna nzikiza. Singa onaavayo omugagga n'agamba ŋŋenda kulayitinga ekibuga, enguudo zonna amatala gabe nga kwegali, Lukwago ojja kuvaayo ogambe ekyo yakifunye mu bukyamu. Naye ng'ekibuga kikutte enzikiza emyaka 15. Singa omuntu avaayo n'agamba ŋŋenda kusapulayenga abantu amasannyalaze abakolera mu CBD mu Central Business Area oba district, awo wansi awo nga tenda n'agijja mu KCCA n'amala okikola nga abantu agenda bawa amasannyalaze ku bbeeyi layisi, abantu bakaabidde ebbeeyi y'amasannyalaze abakolerawo mu zaakedi babasolooza nga ba factory. N'akugamba nti banna tovangayo, walaba entale ezaali mu batembeeyi babatwala mu saafi tebabatwala, babagoba ku nguudo tebabagobaako. Ensonga zaali wano mu butale bwe Wandegeya waziraba. Walaba abasuubuzi abaali wano kuki usaafi yennyini. Kati abasuubuzi abali ku usaafi kankuwe mukama wange kyotamanyi, bwe baali bazimba luno oluguudo oluva ku Queen's Way, ekkubo lino erikkirira ku usaafi baaliziba, abantu abo tebakola. Mukama wange gy'oli osirisi, ekkubo eriva e Katwe eririna okukkirira ligende ku usaafi baaliziba paka kati teriggulwanga. Abasuubuzi abo bakukwatako mukama wange omuloodi w'ekibuga Kampala. So nkugamba nti ebyokutunuulira bingi, era bw'okitunuulira wano mu mateeka nti bw'abanga Hamisi Kiggundu yayise mu Kamooli nga bw'okyogera, tusooke tunuulire motivu y'eki, kuzimba mwala yamala afunemu waggulu. Yes, oyina pulaani y'omwalo ogwo era bajeti yaani? Erias Lukwago, Hamu Kiggundu bw'azimba omwalo ogwo ng'akozesezza ssente ezize, lwaki tokitunuuliramu mu ange eyo mukadde wange? Era ne ŋŋamba nti ne muganda nga Hamu Kiggundu mukanye ne basajja baganda ali ekyenjawulo mu buli kimu kifaanaganya. Mwenna muveeyo oba Kalungu gye babazaala, mwenna muli basajja basiraamu, mwenna muli basajja bankima, mwenna muli basajja baganda. Ekibaawula nze sikimanyi. Egeke kuba Erias Lukwago ekyo wakikoze wakyogedde, ebbaluwa yafulumye okuva wa pulezidenti nti bwe kibanga omwana agenda kuyamba gavumenti agiwewule omugugu gw'okubanga yegenda okuteeka ssente ewantu awo, gw'oyinza okigaana nti olina agenda okuzimbira ennyumba osulemu nsule, naye mu kusulamu naye alundireko embuzi wali. Obadde gwe olundirawo embuzi toyina woosula ng'ogaana, newankubadde Museveni akukusa abantu. Ofunye investor, be ba investor betwagala, ba local investor beebo. Local investor ze akoze omwala, ataddewo business waggulu, muyina kukkaanya bukkaanya. Teweka ssente z'ogenda kusaba license. Ekitali ekyo tugenda kufiirwa ebintu bingi doyi. Hamu Kiggundu ekisaawe kye kirina okukola ng'omwala ogwo gukoleddwa. Hamu Kiggundu ataasa bannayuganda baterawo mbeera, bajjirawo mbeera kubeera mu bulamu nga ewantu wali risiki. Ayamba ggwanga si yafunamu, yadde ajja kuba afunamu ssente wali naye oluvannyuma kuba alina okweddiza, ate gavumenti egenda kuba esolooza omusolo dduuka ku dduuka, masannyalaze biki. Kati kikyayagala nkugambye ekibuga Kampala tekyaka. Jennifer Musi yaleka akitaddeko amasannyalaze, bakiteesaako ki? Bakyogerako ki? Singa omugagga anaavayo n'agamba nti n'amasannyalaze ng'ekutta ago nga ye alina bw'akifunamu, kesese ejjako era etuule nga kijja kitya? Naye emyaka 10 babuuza, Jennifer yagenda. Mutulage ku masannyalaze ki ekiriwo? Basirise kyekiri ku mwala, nkutemedde emyala emirala egiriwo teri agiteesaako. Guli omusajja bw'agwogeddeko ng'ojja otya? Tolina kyoyagaza Erias Lukwago kirala aleete pulaani gyalina ku mwalo. Pulaani agirina naye bw'omugamba abadde alinda kyo giteekawo, tajja gikugamba. Ne tumugamba okay, atugambe nga bwe twakola egundi
bwe tubale twagala okukola wano argument ogitegedde teri yasooka nsiminaako buzibu andagiro nti olaba nga bwe twakola emyala gyegundi bwe tubale twagala okukola guno naye emmotoka zitutta abantu babatutte amazzi gabatutte teboogera boogerako mwogere tudde bagamba olukiiko lwatudde agamba terwabaddeyo Hamisi Kigulu alina ka resolution katambula nako kyenzikiriza nti oba baakaddo oba ki issue eri nti omwala twagala mukole ffe tetwagala kumanya gwayiseewa kyetwagala kiri eki kulaba mwala nga mukole Lukwago wadde mbugutuulamu agukole ffe bannayuganda twagala ekintu kimu mwala kugukola mazzi kutambula kubanga era badde si mukole nga tetulina ffe kyetufunamu omukwatako oyo local investor twamufuna nnyo wawano sente wano abawala awasaba wano sente azirya n'abantu ba wano omusolo aguwa gavumenti baile tesimye hamu oyo yeetaaga kukwata bulungi hamu oyo mulaba yeetaaga obukuumi waliwo abantu boolaba nga beetaaga eggwanga bawangaale reason sente zaakola wano yeewola wano bwazimba wano Hamisi Kigulu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.